ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana mwaka 2022 Olwaleero n'ematire mu disitulikiti y'e Kampala. Omanyi bulungi walina ekigendererwa ekyokulaakulanya ssente emiliyoni 100 era ssente zino n'ozikyusa ng'ogula emmotoka namba UBE 966 ekika kya G. Ate nga wali okimanyi bulungi ssente zino zaali zikuliddwa mu ngeri emunya amateeka. Omusango gw'omunaana gukusa ssente oli mukyala Sipapa ennaku z'omwezi 31 mwezi ogw'omunaana 2022 ku Garden City Shopping Mall Karibu Digital ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kampala. Walina ekigendererwa eky'okukusa ssente emiliyoni 15 era ssente zino n'ozikyusa ng'ogulamu Samsung TV ya inchi 85 ate nga wali okimanyi ssente zino zaali zifuniddwa ng'ebyemenya amateeka. Omusango gw'omwenda wakukusa ssente oli mukyala Sipapa Kiyemba Shamiralukia ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana mwaka 2022 mu kyokulooza ekisangibwa Buwaate mu Town Council Uganda versus Semagabo slide. Yali yawa omuweereza wa gavumenti olunaku lwaleero nga lwelusembayo okulaba nga bamukomitinga oba nga babakomitinga mu high court oba nga fayiro bagitwala mu kkooti enkulu. Amawulire amalungi agaliwo olunaku lwaleero era baleese empapula ze tuyita mu luzungu eza indictment ne committal summary okulaba ng'omusango gugenda mu kkooti enkulu. Of course go mawulire malungi kusaidia ffe kulw'ensonga kitubadde twetaaga okulagira ddala mbu amazima tewali bujulizi era omukilanti waffe talina musango. Ffe twetegekera dda kkooti enkulu luli okuva bwe bamukwata katugenda okulaba nga buli kimu kigenda bulungi mu maaso. Tetweraliikiridde eruzira gyali Yesu agenda setulingayo ne tumanya sawa ino agenda kuvaayo. Tulina ebintu bya mirundi ebiri oba esatu bye tugenda okuzzaako. Ekisooka zino empapula za leero ze tubadde tulina okulaba nga tuteekayo empapula ze za beyiro oba ez'okumuyimirira. Ekyokubiri ze empapula ze tubadde tulinda okulaba nga tusaba ebintu byonna bye bamuggyako mu nju bitali mu bujulizi buno. Ekyokusatu ze zino empapula ze tubadde tulinda okulaba ng'omusango wa high court gugenda mu maaso nga gutandika. Era tumanyi buli kimu kigenda kuba bulungi tetweraliikiridde. Ate omusango gw'okubiri gw'ogambye akomewo nga 16. Omusango gw'okubiri wakomerawo